wano waliwo omulamuzi atabira ku TikTok bawoomerwa ngamba. Wano twakola story y'ono omuwala ono malaya. This girl eyeyisanga malaya, Pretty Nicole. The judge called me. Lino eggwanga liwoomerwa olugambo si bato si bakulu. Kyovulanga ne president ne bwe yawera Facebook abakungu ba gavumenti bakyaliko kuwoomerwa ngambo. Wono Isima yafa omugenzi era social media n'agindekera eddame lya Isima ligamba nti Junior nze omusikawe ku social media ku Supreme Court of Appeal nze omulamuzi wa social media yasigalawo ng'omugenzi Isima avuddewo nzaaliwo era emisango gya social media gyonna nzaagisala. Waliwo no promoter gwe bayita Norbert mbwayagala kujjawo TikTok gwe promoter sinikira muli ebinnyo oba naawe buliddwa ebyokola genda opame oyinza okujjawo TikTok go wagireeta ba promoter nabo kubula byakola ne bajjo lwaki temugamba kwabo ba promoter bamwe abatalina byakola ne bagenda ne bapama bajjejo wankubiddeko nabadde busy manyi bajjo mpa ku ssente mu ba promoter bensinga okwagala bajjo bala mutwayawukana ne Franka Gasumba twayawukana balaba bulabi bajjo gwe nasigazanga mukwano gwange naye tugambire ko oyo promoter azunga ma TV ku ma TV agenda kujjawo TikTok mugasinikire muli ebinyi muliddwa nnyo ebyokukola nammwe mulimba TikTok go wagireeta kuliko omwana wa nnyoko bw'oba owulira nti TikTok tojagala uninstalling mu ssimu yo leka abawoomerwa engambo tubeereko lino eggwanga abakulu babeera ku TikTok oyo promoter kuwoomerwa ngambo. Waliwo omukulu wa gavumenti atalina TikTok wano twali twevuma ne full figure ng'abakulu bonna olutalo balugoberera bankubira n'okunkubira Junior ogenda kubeerako saawa mmeka big people in government. Lino eggwanga liwoomerwa olugambo si bato si bakulu. Kyovulanga ne president ne bwe yawera Facebook abakungu ba gavumenti bakyaliko kuwoomerwa ngambo. Norbert gwe promoter tuleke tuwoomerwe ngambo zaffe tetukuyitako goba TikTok ebiriko bya kisiro genda mu byabagezi ani yakuyita kyovulanga bakiyita installing mbwe ebintu bya TikTok bya kisiro genda mu byabagezi tetukuyitangako munyenda kujjawo TikTok sira ya TikTok eyonoonya abaana kuliko tuli baana ba nnyoko ffe twayonooneka dda tuleke tuwonooneke bwe twali tetunayonooneka twayinaki Junior kanyonooneke eno olira bujwanga ebyesiru mbwe emigaso gya TikTok mitono bw'oba TikTok tulabako migaso gyayo genda ku Telegram temujja kutumalako mirembe abantu mubaleke boogere President Museveni eggwanga yaliwa abantu wana abantu bayimirira wano ku TikTok ne bavuma President Museveni ne gavumenti kwa naye kyayagala teri lunaku President Museveni yafuga eggwanga we yali agambye abantu balekerawo okwogera ne mutufuukira ebizibu ne mutufuukira ebikolimo lwaki temugenda mutoyi ne mupama wemba temulina byakola musimanya nze promoter Norbert ngambye TikTok ejja nga gwani mufuukidde ensi ekizibu abantu mubaleke abantu baavu mwagala tugoyingewa President Museveni akimanyi bulungi abantu tebalina gye bagoyinga yabaleka abakungu mu gavumenti beesonyiwa TikTok ne Facebook kwa nabo babeerako nabeera mu cabinet naye ng'ali ku TikTok alaba Junior
nzomanya abakungu abandabira mu fake account nomala wamma okukola program omunene nakubira naye Junior agenda onwe soda mwana gwonseseza katono nti wukembadde mu cabinet wano osanga ba minister nga bali mu cabinet naye nga abwatuka omulundi gwomu n'aseka banene bamugamba nti anti Junior kwali kakati ojijje kooti tujjeko akamanyiro nammwe TikTok ya Uganda yaba China Facebook yaguze ni bag aina gwe yagamba girejulating ani abaga nti mwabanayiga mwaba ino girejulating mwaba agikole ebyamwe byabalema genda okole app jobo olwerako ebiragiro promoter TikTok jesonyire ddala tuleke mu byekisiru byaffe wali wakuyita nze abantu bamwe banteekako nange olugezigezi Junior content wotanyumira nakuyise lwaki nakuyise genda ew'omulala nakuyise oyo mwana Junior byayogera bya kisiru era nsina magezi nkimanyi gwagayina osinga ki agwaina amagezi onsinga ki nze ndi kisiru nakkiriza era mu busiru bwange kwendya gwe bana amagezi go gakuyamba ogaggawale amagezi gakuyamba kinga oli munaku toyina wadde 10 sabati tebalina gye bagoyinga eyo olwaleero bwetyo bwenjimaliriza abantu bafune ku byokkola bave mu byekisiru mb'oyagala wera TikTok tugoyingewa genda ozimba ebibyo byowowerako ebiragiro oyinza otya okujja ku platform eri international n'otandika okwasama gundi simwagalako nze bino gwengaani ani agala tubatuteekawo okukusanyusa tuli bakazi bo namani bapromota mumanyira kwa tuli bakazi bo content waffe ani gwomanyira olaba Keizi yasuddewo omulimu wamma n'agenda afumbirwe TV tezina gye zigoyinga ensi yonna kati eri ku social media gavumenti yazimba ekitebe kiramba cyber harassment bw'oba owulira nti waliwo akunyiziza ku TikTok kugenda omulope mu mbuga z'amateeka I have a right to be here. This page is in my names. Nawe genda okole ebibyo. Go to court, report us. N'abalamuzi bennyini wamma TikTok bagyewomerwa. Barod of justice. Wano waliwo omulamuzi atabira ku TikTok bawomerwa ngamba. Wano twakola story y'ono omuwala ono malaya. This girl eyeyisanga malaya Pretty Nicole. The judge called me. Nangamba Junior, is this true omwala bamukubye? Yes. Omulamuzi nange nina abaana bange abawala. We can't accept violence kyasibya kafuta. N'abalamuzi bayina abaana baabwe. Kati gwe kuba abantu ngoloza banaakusaasira. Even judges have children ate bawala. Gomanya abaana b'abalamuzi be baliridde obwerere wano ebivubuka ne bibalya ne bibakyawa. Ojja kuyimirira maaso g'omulamuzi nga bakuleese gwa bwenzi akusiba emyaka 2. Kwa you remind that judge ex wa muwala we. Ebya DNA mu bigende empola. Government egende estoping DNA mu bwangu obw'ekitalo. Abantu bagenda kuttingana lwa DNA. Abantu bagenda kwetta. Gomanyi kitegeeza gwe kuwa taata ng'owezezza emyaka 3. Government is stopping DNA.
abazadde bagenda kutta abaana batta abazadde. Family zigenda kutabuka. Kati nze Junior oyinza okuŋŋamba mbu taata wange mulala ntandikirewa ng'oyingewa nga nnyinza obutakutta. Abaana bagenda kutta bazadde baabwe, ebintu bya DNA mulekerawo okubisimikiramu amannyo. Osanga family zeetemye. Ekyokubiri abantu bagenda kussaayo ssente ba step mother. Ba step mother bagenda kuteeka mu ssente eri abasawo. Osanga result singa zikyuserwa ssente kwa step mother wo tayagala obeere mwana waka. Ebyo byonna tubitunuulire. Abasajja bagenda sulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Omusajja amala okulya kyawusigala akizaalemu omwana agende ku DNA asasuleyo ssente. Kuba n'abasawo abatalina kye balya. Abasawo babanja ne ssente ze bakolera bakole DNA by'ebyuma mu biina ebikebera obulungi. Oba abantu mugenda bawulizawo ssenfu. Do you have the machines? Simanyi ddi lwe nalaba president nenga ndi kwa appointment eraba his excellence nja bimugamba sinza amugamba ebituufu. Mugejejje tibayabulwa kankubuulire ebintu bya DNA ebikome mangu. Society egenda kuggwawo. Kati ku ssaawa y'olwaleero omwana omukyuse taata we atandikirewa. Goza abaana tebalina rights. So ekintu kya DNA tukigende empola. Family ye unity ya society. Family bwe zitatereera n'eggwanga teritereera. Kwa family ly'eggwanga erisooka. So kyannaku nnyo if they are really sober people in this government. Government ebeeko ebikomye mangu nnyo ebya DNA. DNA esigale nga it's only court nga yeeragira. So si gwe nga ssekinnoomu. Court